okuwera Sabiti namba okuva omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwe yalangirira nti akwatibwa ekirwadde kya COVID-19 era ne yeeyawula aleme kusiiga balala. Wano bannaddiini abeegattira mu lukiiko olutabenzikiriza olwa Interreligious Council nga bakulembeddwamu Kkanisa ya Uganda beetabye ku mukolo gw'okusabira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Katonda amusuuse ekirwadde ki COVID-19 ekimubala embiriizi. Reverend Rebecca Nyegenye yakulembeddemu okusaba kuno. Lord, everywhere, that every sector of this nation, Lord, you are going to reign. Your power is going to be evident. Katonda wange buli alina obulwadde bwonna we buli Katonda wange omuwonyezza olunaku olwaleero. We have gathered up here with troubled hearts. We are troubled with the illness of our beloved President Yoweri Kaguta Museveni. Amyuka mufti wa Uganda owokubiri Sheikh Ali Waiswa wano walabulidde bannayuganda ku ngeri gye babalaatira mu nsonga z'abakulembeze abafunye obuzibu mu kifo ky'okubasabira. Omukolo gw'okusabira omukulembeze w'eggwanga gutegekeddwa akulira ofiisi ye ya NRM Hajjati Adija Namyalo ekyambogo. Adija akolimidde bonna abataagaliza mukulembeze wa ggwanga kalungi n'akamu kyokka n'abategeeza nti Katonda yasalawo wabula si balina okusalirawo omuntu yenna. Omuntu yenna amwagaliza okufa nti akaddiye nnyo nti takyasobola mukunse ng'embuyaga eneekunta ku lunaku luno nga tusaba essaala eno. Okusaba kuno kwetabiddwako n'abakulembeze ba NRM ab'enjawulo okuli ssentebe wa NRM ekiruhula era nga ye muganda w'omukulembeze w'eggwanga Sadra Kinzeire Kaguta n'abalala era nga wanaagumizza bannayuganda nti omukulembeze akubye ku matu. Okusinza Mukama kumwebaza lwakuba yawonye pulezidenti waffe omuzadde waffe era tubeebaza nnyo pulezidenti atugambye yawonye kyokka kyakuumye ki Ministry of Health clearing takyali mbuzibu tumwerakirira mukole emirimu gyammwe naye ali kumpi kutandika emirimu gye. Wabula asabye abantu okwongera okusabira eggwanga okuvuunuka ekizibu ky'enguzi ekifumbekedde eggwanga naddala mu bakulembeze. Kubanga tuyinza kusanyuka nti gunda lulwadde kubanga ffenna omusaayi gumu regardless of political affiliation or religion olumuntu wa Katonda yatuwanga mu kifaananyi kye so tulina kwagalana tuve muri ebyo. Okay, what is the next? Nawe godako. Naye ne kino wadde tusabye naye n'obubbi obukudde ejjembe mu bakungu ba gavumenti mu ggwanga Uganda sime gye bugenda tusibiza naye katusube tujja kukola ekisoboka ng'abakulembeze ate embeera etambule. Abakulembeze ba NRM abalala okubadde Serubiri Franka ne mmeeya w'eggombolola ya Kampala Masekati Salimu Uhuru nabo baliko obubaka bwe bawadde abantu. Nnyo omuntu walwala ate abalala ne basanyuka. Abantu abamu babakuza nga munnaku bo basekeramu busekezi naye nga twetaaga okudda eri omutonzi kubanga ensonga y'obulamu yonna omutonzi yagirinako obuyinza. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambunze.